Walero nakuzo mwezi 20 Januari tuli mu 2025. President awanise ku kitimba ti protest vote etandise leero. Akalulu k'okwekalakaasa katandise leero, akalulu k'okwenunula, akalulu k'okujja Nakyemalira Museveni ne famire ye na mikwano gye mu buyinza bw'eggwanga Uganda. Tuddemu tuliwe civilian gwe twerondedde alifuga eggwanga live mu mikono gy'abamagye. Genda okebere enkalala, kyusa wolondera oba oyina woyagala okulondera, kyusaawo kati. Bw'oba omanyi omuntu eyafa n'omusanga erinnya lye mu nkalala, fuba teekayo omwoyo bamuggyemu. Bw'oba omanyi omuntu nga agamannya g'olaba togamanyi mu kitundu, yogera bagaggyemu. So tuteekeyo nnyo naddala obuvunaanyizibwa n'okufaayo wano we tulina okufunira eggwanga lyaffe. Yeno protest vote President agambye etandise leero, ke kalulwako okwekalakaasa. N'olwekyo message yange genda kuba brief esobole otuuka ku buli omu. Gwe Munnabutambala, Munnabuddu, Munnamasaka, Munnarua, Jinja, Mbale, Soroti, gwe Munnagomba, eno ye protest vote etandise. Akalulu k'okwekalakaasa okujjako Nakyemalira Museveni. Bino tetukyabirumamu. Bino si byakwegayirira. Si ffe twamuwa obuyinza n'olwekyo tasobola butuwa. Naffe tulina kubumuggyako kuba bwaffe. We are people power. Obuyinza buli mu ffe abantu. Ffe tubulina. Si ffe twabumuwa, yabuwamba. Mu kubuwamba n'abulemeramu, kati tulina bumuggyako bujja, tasobola butuwa. Tasobola kulangirira president gwe tulonze. Ffe twerangirira. Tuuka we balonda mu bungi. Bw'omala okulonda ojaguza obuwanguzi bwo, twerangirire. Ebibuga byonna bwe tuneekalakaasa, ffenna nga tulangirira omuntu omukyagulanyi, tugenda kuwangula era tugenda kutwala obuwanguzi bwaffe, tununule eggwanga lyaffe. Nakyemalira atuviire. Eggwanga lifugibwe civilian live mu mikono gy'abamagye. Eggwanga lyaffe litereere. Twegatte. N'olwekyo buli munnabyabufuzi yenna nga ntandikira kubeeka wempe abagenda okujjuza ekifo kya Muhammad Seggirinya. Munnabyabufuzi yenna ow'ekitiibwa Vice President wa Buganda Muwanga Kivumbi mupya Ntwala. Obadde okola ensobi nnyingi nnyo naddala mu bigambo by'oyogera. Protest vote nga muyina engeri gye mubikubamu mu ngeri ndala. Buli munnabyabufuzi yenna akwata akazindaalo nga tutandikira ekawempe. Mbalabye nga mukola ku programu ku biti byonna ku media nga mugamba muze ebizibu by'ekawempe nze abimanyi. Ebizibu by'ekawempe myala, simanyi abaana abayaaye, simanyi ebiki, simanyi ebiku, simanyi abantu baavu, simanyi biki. Ekizibu ky'ekawempe Museveni. Ekizibu kya Uganda Museveni. Totawana na budde kunoonya campaign ng'obasuubiza biki oba ng'oyogera biki. Bagambe Bannayuganda mu parliament gyendaga teriiyo na makulu nga Museveni yakyayina obuyinza obw'entebe eya waggulu. Kalulu ke tugenda mu buli akuba campaign MP kye tukwagaza nti oyina okuwa message nti genda olonde president nango nonde MP. Naye Munnayuganda lwanira obuwanguzi bwo. Lwana twekalakaase tuteeke president waffe gwe tulonze mu ntebe. Kubanga newe nagenda mu parliament ntya, newe naba n'amagezi ntya, newe naba nteesa ntya, newe naba mbimanyi ntya. Nge yawamba obuyinza Museveni akyali mu ntebe nnene mu State House. Teri kigenda kukyuka. Emyala gijja sigala nga bwe giri ebbanga lyonna. Amasomero gajja sigala nga bwe gabadde. Enguudo zijja sigala nga bwe zibadde. Buli kimu kijja beera nga bwe kibadde emyaka 4 bwe bibadde. So tewabaayo akugamba yenna akwata akazindaalo muze ebizibu bya Butambala mbimanyi, ebizibu by'ekawempe mbimanyi, ze ebizibu by'e Masaka mbimanyi, ze ebizibu by'ejjinja mbimanyi bikajjo, ze ebizibu by'ejjindi mbimanyi mmwanyi. Tewabaayo ba MP. Fe tugenda kubeera wano nga tubalaba ffe bakama bammwe. Gwe MP nze toyina sente ze wali ompadde, nze nkusasula buli mwezi, nkuwa sente zange. Temugenda kwogera bye tutaagala bitatugattako. Message eyina kubeejo
protest vote nti bannayuganda mu mala okulonda twekalakaase tujjeko Museveni kubanga entebe nnene yegaba buli kimu. Entebe nnene gwe muti, bino ebirala ebikoola biki tebiina nnyo makulu gwe muti era gwe guliko n'emirandira wansi.